nayenze manyi sagala kokota sagala nko kulumuliro Yes. Sina byange ebigambo byange byebyo bwejjo ngambe kirawo ngambaawo sala kutawanya nsi sala kutawanya gavumenti yasiba n'ekikomera wala basekiyanja wekwako eri kufayo eri emitala yasiba y'ekikomera omwaka valinga anoonya abaana badde batya ku ssomero tutandise kunoonya ja wano ekintu tukireka ayita wetwapinga byetwapinga Johnson nze nemulula busota tola okuyingira mwamula nijayo ebikola emyaka 5 banga libatende Hello. Ngenda bali. Wewe atugenda kubokola tubagala twaza wewe. bakyakola Tubagala kwa. Ajabi. Ajabi nze kwa nje manyu. Aje? Nje kwa interview. waliwo bapiki gwalese Why are you capturing here? Chomotse mugenda tusenda bwatyo kawo bagambye bagenda tusenda ezazigambula buli omwaka okukoleka akulagamanya mukinga The generals have issues. Let them sit and sort out their issues. Because there's information we received which we are not sure of that. Leka nkuye kukimu gwe gwomuga ogute bwaki mulira wano mu Kiwanga tulina amaka agawera ddala 400 nenga gazimbibwa dda era nga balina ebyapa byabwe basasula bulungi emisolo egya gavumenti ba processinga bulungi ebyapa bituufu kubanga babifuna okuva ku byapa byakamanyira ebikadde ebya 19 almost 6 ekyapa ekikadde bazimba bulungi tebalina buzibu balina amazzi basasula biru z'amazzi n'amasanyalaze era balina endagamuntu z'ekitundu
ekyennaku nti omwala guno nagwo ate bagulabirira bulungi ate yo NEMA gweyagala ogamba nti ate bagwesenzaako ate nga gw'omwala gulina emitendera n'emmita zaagwo abatuuze balina okulekerayo bazigulekerayo n'olwekyo tulowooza nti NEMA naye ate yeebereremu esomesa abantu ekyokubiri eveeyo mu ofiisi tusaba mukulu akankwasa Idi abantu baveeyo mu ofiisi bengejinge mu community babasomese baba sensitizing n'okumakinga mumakinga ebitundu byammwe ebya NEMA kati ngafe abakulembeze abeero seas tetusobola kunenya bakyapasoni baffe abeero C1 nti lwaki mukola endagaano mu obuuli awo Ntobazi lwa nsonga mwe NEMA temuvuddeeyo kumakinga bifo byammwe kati omutuuze najja n'agula ekifo neweero si n'amuterako sitampu n'abamazzi bwe baba bamuwa amazzi basaba endagaano eyo yeero si ne recommendation yeero si wakasa nti ekifo kituufu n'abamasannyalaze bwe batyo so singa NEMA eba yavaayo makinga ebifo byayo omuntu asobola okumanya nti yo togendayo ne bwoba wagendayo ffenna omusango tugukusalira ababadde beesenza ku ttaka lya leerwe mu butuufu buli omu yabadde abasalira omusango kubanga leerwe makinga bwe weesenza ku ttaka ly'amasannyalaze mu mita z'amasannyalaze bakusalira omusango kubanga amasannyalaze gamakinga n'omanya nti ezo ziri mita 15 side ne side n'olwekyo tusaba Idi guno omulanga gugenda wuwo bano abantu abajja mu field tukusaba beetegereze nnyo bajja nga balina ebigendera byabwe tukirabyeko tetwagala gamba nti kituufu naye abantu abamu abajja mu field bajja kusolooza tetwagala bakozese mukisa gwa presidential directive okwagala okusolooza mu bannayuganda era nakyo tujja kusaba banoonyerezebweko baleme kujjanga kwagala kusolooza mu bannayuganda n'amaanyi amangi awatali kukkiriza kibuuzo kyonna kuva wa muntu yenna kugamba nga balina engeri gye bazzeemu ekyamazima eyeraliikiriza abatonotono abaaliko abakyala abatakola ebasangawo nga tebasobola bambi nagamba nti oba babuuze kino nga bakanga abasirikale bangi emundu biki bajjudde buli wamu oyinza okugamba oba waliwo olutalo olugudde ku kyalo so abamu wetwakoma omutugayi so ekyo kyonnyini kye baakola okusooka yali ensobi ekyamazima ennyumba yadde wereva nga bwe bagamba nti oba eri watya oba twazimba watya oba watya naye ettaka lyaffe bandibadde basooka ne bakola meeting mu bulambulukufu bwabwe ne batunnyonnyola omuntu yenna okujja okukola ekintu ku nnyumba yo oba ku maka galina ofuna olukusa so baasaalimba mu bufunze okusookera ddala basaalimbira mu maka g'abantu ab'enjawulo awatali lukusa nga bakozesa obuyinza bwabwe naye mu bukyamu kati oluvannyuma ne wakomawo abaasobola babuuzaako baatugamba bababuuza nti buzibu kye babagaa tewali buzibu emisirike bino bijja kuggwa waliwo gye kiri either simanyi oba wo oba weera be baamanya gye bakitandika ne gye bakitwala kati mukomawo twalaba bulabi ate bannamawulire okuva oba mu NTV baleeta ebbaluwa ewanna abakyala bwe baleeta ebbaluwa n'agituusa ku bantu ab'enjawulo ne tusaba nti okolamu omulimu ne tugamba kino ekintu tetukitegedde ne twekubira endulu mu ofiisi ez'enjawulo kwe kuyimukiramu ne bajja lwabadde lwakubiri olwayise olwajjo mitingi ne zituula ne tusobola okuba kale ne tubako nayibuuza ebimu nga yetubibabuuza nga bba abazze nga NEMA nga bagamba waliyo abakulu abalino kimala fesi ne tugamba kati abalino kimala lwaki tebazze nga ate be baalaga nti beetaaga okusinkana abantu nga yo NEMA bandibadde batuwa abakugu kuba twagala omanya ekituufu kye baliko kiki kuba weebanga stream ekyamazima gyeri egundi sina mugga omwalo ogwo gye guli yes gulinga mugga naye katono mwala is a stream so we guba gye guli batusaasire bajje bateme bakube gundi zaabwe entuufu ze baagala okuba abantu baterere emitima gwe ekituufu kiri nti ffe we tuli si lutobazi ate tuli ku ttaka erya mailo land even nti abantu babaddeko emyaka n'emyaka so tuli batuufu we tuli tetwesenza kuba twagula ekyo kye tuwakanya kye bazze bagamba nti lutobazi luno si lutobazi buli muntu aliwo mu butuufu entobazi entuufu gyeziri si wano so tusaba bekikwatako batuyambe baleme kuttira muntu ku liiso yenna entobazi entuufu gyeziri nga naffe tuziraba naye wano awantu we tuli watuufu ate era tetwekwese tuli redde okuvaayo okwogera n'omuntu yenna asobola okwogerako naffe ku nsonga eno
kuba singa lutobazi singa era naffe twasitulamudde ebyaffe ne tukola kyo kusinziira ku rumors zetukola ki zetuwulira naye tewali lutobazi wano naye nga stream weeri era tulirwedde okulinda abajja abakugu bapime mitazi zaabwe ng'ezirambikibwa mu gavumenti nga yayogera n'ebirala bekina bakikosezza tujja kulaba engeri gye tukikwasa. Amannya agange mpitibwa Ali era ndi mutuuze mu kitundu kino. Era ebibaddewo byonna mubadde mubiwulira kusinziira ku nnema bwegamba naye era wano we tuyimiridde we wali omugga era nga guno omugga mugulaba nti mugga gutambula ffe we tuli tetuli mu kitoogo tetuli mu ntobazi naye guno omugga guyitawo buyisi ate ng'era bw'oba otunuulidde bayiikiriza ffe naye ate abantu bwe muba mulabye emabega wange be bali mu kitoogo era be bali mu kugezaako okusemberera omugga naye ate bo tebaboogerako tebalina ne kye babakoze kyonna amayumba gaabwe bali mu kusitula bazimbye zikkalina nga bwe muziraba naye ate ffe batuyiikiriza buyiikiriza kyogamba tetukimanyi bantu baava eri ne bajja nti bannema era nejjo twayagadde nnyo tubalage omugga gwabwe bagulabe bamanye nti guno gwe mugga yesi batubuulire nti kale kuva ku mugga n'okutuuka wano twayagalawo mita bweziti ne bweziti era abantu bamanye nti bw'oba oliraanye omugga tolina kusukka mu mita bweziti ne bweziti so bannaaye tusaba bonna bekikwatako mutuyambeko ffe tetumanyi na kye tuliko tuli ku bunkenke abantu tebakyebaka abamu twawulidde waliwo neyakubiddwa zi pressure n'afa waliwo abadduse waliwo ayina amakaaga amalungi ennyo yagatunze n'okugatunda ku busente obutono abamu bapulaninga okutunda kyogamba tulina insecurity y'amaanyi nnyo tusaba kuyambibwa era tusaba abakulu abali mu nnema n'abo bonna bekikwatako ne MP waffe atutwala mu kitundu tukusaba vaayo ojo otulwanirire vaayo otuukeko ku ground olabe ensonga abatuuze bo bali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo n'abaana bennyini abantu tufuna sente zaffe zino abamu tuli bavuzi ba boda tuli bavuzi ba boda busente tusonda busonzi mpolampola abamu bali bweru basindika busente bwabwe babazimbira amayumba naye kati gwe olwa interest z'endala oyagala ojomenya amayumba g'abantu baddewa tukyalwana ne fees naye aganya amasomero ate kati otuze mu kupangisa mu kwagala kuzimba bannaye tubeegayiridde mutuyambeko tetunaba kujemerako nnema oba kukola ki era guno omugga gwa Nakiyanja mutono ka stream sina mugga this is just a stream so okuva wano paka wali eri gye basaziza nyumba waliwo mita ezisukka mu mita 3 wakuba amayumba gali wala nnyo era nga mmwe bwe mulabye nammwe ekyo mukyerabiddeko okitegedde so era ne bwogamba nti opime mita zaabwe eziva ku mugga okutuuka ojja kusanga nti bajja kusigaza ekitundu kyabwe ate ng'era n'abantu tebakoseddwa lwakuba abantu beeno bantu bagezi tebazimba kusemberera mugga lwakuba bakimanyi nti bw'oba oliraanye omugga olina distance gy'oguwa eyo eri emanyikiddwa ani Sakalobert Bukenya akiikirira ekitundu ky'Ekiwanga Lwanda akiyanganye n'ekitundu kino ekya Kiwanga Kasokoso era newange ninayo obunkenke obw'ekitundu ekiriko mu lutobazi naye kyamazima tufunye okusomoozebwa n'obunkenke olw'abannema abatuteeka ku bunkenke oba ku ntujjo nti bagobaganya abatuuze baffe mu lutobazi. Are you sure that you are in lutobazi? Tugende wekyamazima nema esazeyo enyigiriza nnyo abantu ebitundu bye tuze tulaba nate nuffe kyetuli Ekiwanga tuli wantu walungi tetuli mu kisenyi tetuli mu lutobazi naye lwakuba wabawo nti conflict z'abantu ababiri conflict z'abantu ababiri abalwanagana ne baagala batuyingize mu nsonga zaabwe ez'abantu ababiri abalwanagana naye nga abantu baffe we bali tewali mu kisenyi tebali mu lutobazi naye tetumanyi lwaki nnema etuteeka ku bunkenke okwagala okumenya ennyumba z'abatuuze baffe ennyumba zebazimba emyaka egiwedde kwekyamazima kuno kuliko abantu abaluddeko myaka 2-3 bali ku ttaka lino kwe bakolera emirimu gyabwe awali waliwo n'ebijja olwo yaziikawo sengaawe ebijja biri kuno eby'abantu abawera siraba lwaki nsonga nnema etuteeka ku bunkenke n'embeera eno gye tutagenda kusobola kuba abantu bangi bazze bagobaziganyibwa ku mataka
bamaliriza abantu bali bebase wali mubali tebanawe babeera so nze mbadde nteesa era nga nsaba abannema basooke batuwe obudde basooke beekube mu mitima nga tebanaba kusalawo okukola kye bandyagadde kukola baddemu beetegereza empapula zaabwe kiki zirina okulaga lino ettaka lya muntu ettaka lya byapa ettaka lino abantu abasinga balina ebyapa byabwe ettaka si lya gavumenti ettaka lya muntu si lya gavumenti ettaka lya byapa so maliriza nsaba gavumenti nti webe nondola ettaka ebibangirizi ebiri mu ntobazi basooke balondoole ebibangirizi ebiri mu ntobazi ez'amaanyi oba ebibangirizi ebiri mu mazzi wano ettaka ly'abantu lya byapa erinnya lyange nze Jebbi Wamala Saalongo nze vice chairperson w'omuluka gw'Erositu ogwa Nantabulwa ekyalo kino Kiwanga Kasokoso mwe kisangibwa twafunye obuzibu ku kyalo kuno nti abatuuze basula ku Tebuukye basula ku Bunkenke bali mu kutya olw'ensonga nti NEMA oba abakozi ba NEMA bajja wano oluvannyuma lw'okulaba nti no waliwo omwala oguyiwa ku Nakiyanja wali abatuuze gwe balinaanye ate bo ne balowooza nti nno oba oli awo abantu bano bali mu ntobazi. Ekisingira ddala okuba ekizibu nti amawulire agali ku kyalo galaga nti waliwo omukungu omu mu NEMA ayina obutakkaanya bwe n'omu ku batuuze baffe ku kyalo naye obutakkaanya obwo yasalawo bwekuusa ku batuuze bonna okubaleetera obuzibu okubasuza nga tebeebase. Ekisooka abatuuze basaba nti NEMA waliwo amateeka ge balina okugoberera naddala abantu nga balinaanye omwala waliwo meters waliwo obunene waliwo obuwanvu obumanyiddwa waliwo obuwanvu obumanyiddwa okuva ku nnyanja waliwo obuwanvu obumanyiddwa okuva ku migga egiri gazetted kati guno omuggo ogw'abatuuze oba ogwaffe ogw'Ekiwanga tegulina gazetted. Twagala kubira omulanga iddi wa NEMA nti abamu ku bakozi bo baleme kukozesa mukisa ogwo ogw'omu Lubigi ogwa entobazi za gavumenti eziri gazetted okwagala okunyigiriza abantu abalala kuba balina obutakkaanya n'abantu abamu basolovinga ensonga zaabwe nga bo ne baleme kunyigiriza abatuuze baffe. Essaawa eno nga ffe abakkiriza mu kibiina ekiri mu buyinza tuli mu kuteekateeka abantu baffe butya bwe bagenda okwanirizamu omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda okujja mu mukono ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Abatuuze bali mu ssanyu bali mu kweterekera oluvannyuma lw'okumala emyaka egiwera 10 nga Pulezidenti akyalako mu mukono bali mu kweterekera kukyaza Pulezidenti ate bano baagala bazza mu maziga nga babawaayiriza nti bali mu NEMA. N'olwekyo tukubira iddi Honorable akakwasa omulanga kyensonga ya Kiwanga yeetaaga ekwatibwe n'obwegendereza. Lino ettaka lyava ku mwami gwe bayita Kakembo yali omwami wa Kabaka essaawa eno limmanyaga mwami Kamanyiro. Abatuuze batuddeko bulungi abamu baafuna ebyapa okuva mwami Kamanyiro era ebyapa bikadde abamu balina pulaani zaabwe we baazimba abamu balina ebyapa ebya private mail kubanga lino ettaka lya bwannannyini si public land. Tusaba abatuuze baffe baleme beeralikiriza baleme batunduza mmeeme beetegekere bulungi okwaniriza omukulembeze w'eggwanga ate basobole okubeerawo mirembe nga Pulezidenti bw'agamba ayagala abantu be babeere mu kitundu nga balina eddembe lyabwe. Abantu bano bali ku ttaka lya byapa twagala bye baba bazze aba NEMA babagayidinge nti mita mmeka z'olina okuleka ku mwalo ogwo gwe mulinaanye oba butya bwe mulina okukozesa ekifo ekyo abantu babeerewo nga bakakamu basobole okulaba nti no balabira famire zaabwe basobole okulaba nti no beeyimirizaawo beebeezaawo bulungi. Golobiri Richard Kasirivu ssentebe w'ekyalo Kiwanga Rwanda. Ekyamazima abatuuze baffe beeraliikirivu wano woolaba bwe mulaba bwe mutuuse waliwo abantu ng'obusentebe yabukola ebweru amanyi waatadde obulamu bw'eppaka kufa. Tulinawo omukyala Namwandu bawe yakiri yakamala omuzimbira n'aba ng'afa kali omukazi ogenda mumusenda ddewa kyentegeeza mu kino n'alisabye bajjeno entalo ze balwana bazikole ki bazirwaninga bo because kiteeberezebwa kye tutannakakasa kye tutali sure of nti waliwo omunene omu bamuyimiriza okuzimba mu lutobazi n'agaana kati bwe yagaana bali aba NEMA ne bawuliramu obusungu ne batandika okucunya bano ba neighbor bateekako zimaaka okubalaga nti luno lwonna lutobazi. So wekibanga kituufu bye boogera gwe jeno ne jeno nze nsaba beetereze kuba abantu bali affected ffe wano tetulaba lutobazi wano tetulabawo. Nze omu ku balwanirizi b'entobazi nalwanirira Nakiyanja ebbanga lyonna okumutaasa wali eri naye bano senga twabagoba dda
naye bw'ovaayo essaawa zino ng'ogamba nti luno olutobazi ogenda dumenya ekigeza ebyalo byaffe byonna mugenda bamenya kuba tulina sloping areas nga mukoka waveeri akka wansi nawo nga lutobazi simanyi nawo oba nabo bagenda basenda babagobewo so wensabira gavumenti ebintu ebimu tubefeya ffe bannakyalo mugenda tuleetera insecurity mu bitundu byaffe kuba gogobewa talina wagenda sula agenda resortinga kubba bubbi tambula naawe nga local government ye mukono okuplanning enkiiko ez'okusensitizing abantu okuidentifying other areas eziri gazetted nga wetlands kubanga mukono erimo in this kubanga abantu bonna badduse Kampala bakoyo obupangisa bagala kusettolinga in mukono olwa environment ennungi gye tulina naye bwe tuba tetubalaze butya bwe tulina kikola tujja kubanga tufuna ebizibu ebifaanana bw'ebiti bingi amayinja ensozi emigga n'ebisaalu tulina okulaba how best we manage them naye ng'otuyambyeko ffe tujja kuplanninga these meetings buli lw'onooba weetaaze obuyambi bwaffe abantu baffe tubasaba tuwuliziganye twakkirizganyiza 30 meters apart okuva ku stretch eyo tulabe butya bwegenda okubeera nga abantu bakomawo okulaba nga bapimira ddala 30 meters tusobole okuba nga tukolagana obulungi tetulina gwe tugenda agamba nti gwe mukyamu oba gwe mukyamu ffena tuli mu bukyamu ate ffena tujja kuba mu butuufu senga tuvuddeyo ne tucoordinatinga as government entities okumanyisibwa oba okutisibwa kw'abantu baffe mu mukono municipality Goma division Nantabulirwa ward mu Kiwanga cell Kiwanga Kasokoso cell nga abantu baffe abakozi ba ekitongole kya NEMA bajja sometime back ne bamappinga ennyumba z'abatuuze nga bagamba nti abatuuze bano oba oliawo bali mu wetland bo abatuuze kyebakayana nti tebali mu wetland wabula bali mu kifo ekiri mu lowland maybe twetaaga okola verification naye mu byonna abatuuze twabawuliriza ne tubagaidinga ku butya obw'okumanaginga ekizibu kye bafunye era ne twengaginga technical team eya NEMA nevaayo nejja ku ground ekole sensitization okumanyisa abantu bano wetland werina okuyita oba eri gazetted oba teri gazetted n'okumanya meters meka ezikolebwa laddala nga tuli ku mugga nga tuli ku rec buffer oba nga tuli ku gazetted wetland eya stream enene ne ku bustream buno obutini obuvudde ku streams enene eza wetlands zetulina ekitundu kino kyekyawula Kiwanga ku Sonde kyekyawula Seeta era ku Kiwanga kubanga ffena tumanyi nti ebyalo byaffe originally ebisinga okwawukana byawukanira ku streams obwo obutono obukola ensulo ezitambula mu bitundu by'abantu naye twebaza Katonda nti baawuliriza ne babuuza ebibuuzo byabwe bulungi ate era ne tukizuula nti wetland eno eri ku kyapa ekya famire eya mbuga gye bayita eya Kakembo ku mbuga olwaleero ng'ekyapa kino kiri mu mannya ga Henry Grace Kamanyiro eyali former landlord ng'era ekyapa yakifuna mu 1961 naye etteeka lya NEMA oba NEMA Act ligamba nti ekyapa kyonna ekyafuluma beyond 1995 tekirina kubeerawo mu mateeka because land office terina kufulumya kyapa beyond 1995 okuleka ng'eruŋŋamiza butya ettaka lino bwe lirina okukozesebwa either okulunda enjuki ebyennyanja oba okukolerako recreation programs like ebifo ebiwummuza abantu ebyobulambuzi abantu ne baba nga kye bakozesa tusobole okukuuma entobazi zino nga zituyamba okusengejja amazzi n'okuyamba obutonde bw'ensi n'okufuna purifiers for pollution eri mu bitundu bye tulimu abantu bagamba nti Namanve wetland eri degraded Mbarara and others naye nga tulina okutegeeza abantu baffe nti waliwo option ey'okubanga osaba permission okozesa wetlands zino era twabasomesezza okubalaga nti bakozese ennyo offices ez'obutonde bw'ensi mu district babalage butya application bwekolebwa n'okukuwa olukusa olw'okukozesa entobazi zino kubanga tetujja kuleka bulesi bantu nga tebazikozesezza twetaaga okuba n'ebifo ebisanyusa amaaso g'abantu n'okuwummuza ebirowoozo oba n'okulundiramu ebyennyanja oba n'enjuki okuba nga tufunamu bizinesi zetulina okukozesa so twabadde tubayisa mu mateeka bwe galina okuba ate era n'okuyamba okuteekawo connection bridge ne coordination wakati w'ekitongole kya NEMA nabo ne tubaga nti baleme kutula tourism offices kuwesuuba na kulya ssente za wa musolo naye nga tebakoze kibeetagisaamu
because olwaleero nga twagala okutereeza ebitobazi bino okulaba nga tubeera nabyo, but tulina okumanyisa abantu baffe butya bwe balina okukikola, era tulina okuba nga tucoordinatinga local governments. Abantu bano abakola mu NEMA mu environment bo bafulumye balina capacity to sensitize the communities because bali paid for that. Ekyokubiri twetaaga okulaba nti communication tugitereeza like olutobazi luno luli mu Mukono municipality. Let's engage the people abali mu Mukono municipality, ba leaders to empowering, tubawe information gye bagenda okuwa ku grassroots such that abantu bano ne bagenda mu land office okufulumya ebyapa babeere ng'ebyapa bino tebifulumizibwa kubanga etteeka li prohibiting okufulumya ekyapa beyond 1995. Naye tulaba ku ground ebyapa ebifulumiziddwa in these areas kubanga these are all private miles bakyafulumya ebyapa. However much ate the next entity erina etteeka eririwo nga likugira land office okufulumya ebyapa. So abo bonna abafulumya ebyapa ate mu gazetted wetlands ate kiba kyewuunyisa. So njagala coordination ebeere nga weeri between Ministry ya Water and Environment, between Ministry ya Lands ebeere nga nayo tefulumya byapa. Secondly, twagala okulaba butya bwe tuengaginga abakulembeze at all levels, the physical planning department ebeere nga eri engaged mu issuance of plans kubanga it's the local government that issues the plans ez'abantu bano neza approving abantu bano ne bazimba. At the end of the day basasula sente zaabwe ate bwe tuvaayo ne tubanga tukola ekiri contrary kiba kitegeeza nti waliwo lack of a missing link in the entities. So nga tulongoosa obutonde bw'ensi nga tukkiriza ti obutonde bw'ensi tubwetaaga fena tubwetaaga, but coordination communication between these entities yerina okwetaaga. Eky'omukisa omulungi Eddy wa NEMA twayogedde era twogera n'avaayo n'agamba kuba namusabye tufune capacity building. Secondly, tufune coordination between the entities, the ministries ez'enjawulo. Ekyokusatu tusensitizing masses more in Mukono, Wakiso and Kampala tusobole okuba n'eggwanga eritaliimu mivuyo mingi because okukkiriza nti obutonde bw'ensi buli muntu abwetaaga kubanga ffenna tulaba ensi yaffe ekyuka, seasons zikyuka, emmere tekyabala because tetulina nkuba bw'etonya ntono, entobazi tuzisimbyemu kali tunzi ku drying amazzi, so nga ate amazzi gano tugeetaaga gatambule gagende gafeedinge n'abantu abalala. Kyova olaba nti tulina okukwatira wamu ng'ebitongole bya government, RDC's office, the political offices za LC5, LC3s, then ne LC1s ezisayininga endagaano tulina ziyisa mu kino tuzitraining thoroughly well nga tanaba kuwandiika ndagaano amanye wa walina giwandiika na wa watalina giwandiika. Tukifuula omusomo ng'amasomero ng'ebaza bwe gatandise ti environment is now a key point. Bakola poems, bakola skits, babayigiriza how to manage